Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu, kirowooze nti naawe kisobola. Kulikaya nnyo mu kuwumulamu okwo tukyeyongera ne programu yo naawe osobola nga tukyaline Queen Helen Botayi ng'akyatunyonnyola enkuza y'abaana n'abakyala tusaanye kukola tutya okulaba nti tukuza abaana baffe ne tubaweerera ate naffe ne tubeera nga tubeeyagaliramu. Norwekyo kalira tukyagenda mu maaso. Mami Queen Helen Botayi, obadde okyatunyonnyola engeri gye tulina okufunzafunzaamu ku baana tusobole okuba nga tulina kye tweyongerako ng'abakyala. Kakati Gloria, actually kiri nti twetaaga okubeera nga tumanyi. Twetaaga okusensitizing abantu. We need to sensitize people. Okubategeeza, okubamanyisa. Ensonga lwaki abaana edda banyaffe baazaalanga abaana. Kwegamba nga azaala abaana kubanga okusoma kwali kwebiri kitundu. Sukaali nga waabina. Ayinza n'okuba nze yali waabina mu mulembe gwange. Ngateko ogwali gwaggwa yali wa 10 naye ebintu tubitunuulire nti olwaleero ogamba omuzadde wane naakulabye nti uniform ya mukaaga kitundu erina sweater erina sportswear erina akateeteeyi naga nti mami kati nze ngenda zijjawa mbadde nsaba nguleko uniform emu yokka nga tolina kyakkola nakugamba kati eri ku primary ninayo bana kakati ate ninayo bakulu baabwe bana kati nze mmanyi nti buli omwayi amanyi embeera mwatambulira era kyekyandibadde nti ffe tulina okujja nga tubakonkona bannange mulimu abaana bameka baneemulekeraawo buli omu alaba embeera gy'alimu ate n'atunuulira n'ebintu by'ensi nga bwe biri bitambula. N'amasomero kikwewuunyisa nti amasomero emitwalo 2 gaasomesanga abaana 6 ffe bwe twasomera. Kaakati olwaleero omwana wa nursery asasula akakadde k'essente. Akasasula ate requirements nazo ne ziweza akakadde. Ne requirements nazo ne ziweza akakadde. So kati nze njagala kugamba okuzaala nkiddemu abaana nze banyumira kubanga mbasiibamu awo. Bonna ne bakwetooloola n'olaba ekyandikibwa nga kikutuukiriddeko oyo alina abaana abangi bamwetooloola naye banyuma nga tebagenda kukusaba mmere mami nnyongera n'omukuba oluyi nkwongera biki by'otalaba so nze ngamba omukyala ali eyo tunula olabe wekiba nga kikyasobola okubeera nga osobola okikontrolinga bw'obeera tokyasobola sigwe gwe njogera naawe waliwo ekintu nga kiri irreversible tokyasobola kizaayo ekyo kyo oyo kitegeeza sigwe ngamba naye bw'obeera nga okyasobola oga nti taata abaana ndowooza okusinziira bwendaba enyingiza yaffe tukome. Waliwo abakyala nga gye bali omwami n'omukyala basanyufu naye ng'omwaka mulamba omukyala ono ye yennyini akirabirawo nti taata ono tasobola kumugulira kiteeteeyi ye ng'omukyala nga gw'okirabirawo si lwakuba taata ono tayagala naye embeera eri mu nnyumba ng'owulira ensonyi ate omugamba nange enviiri kubanga abaana beetaaga buli kimu biseera tuba mu mabanja ensonga y'okugamba nti kendeeza ku baana oboyongezaamu omulala omulembe omulala gwe tulina gwe kugamba nti kamufunemu olubuto ateekwa okumpasa ani yakugamba nti olubuto luyeraavu oba okuzaala omwana yeraavu kubanga tukikozesanga okusimba oluwanyi eri omwami n'omukyala bwe naalufuna ateekwa okuntokwega n'osimbaawo nja kwefuga waawo naye jjukira omanyi nti waliwo abaana abalenzi abakulu bw'ofunira olubuto nakugamba nze sinatuusa simanya nze ewaffe tetuzaala simanya ate biki simanya nze nali saakugamba nakugamba nze bankomya nze era bandoga obutazaala kwegamba ng'anoonya engeri yonna gyakutolokako naye kati owulirira ddala nga wano wentuula nze njogera n'abaana abawala naye ng'omuntu afubanyaga ndowooza bwe naafuna olubuto ajja kunjagala ate mami onzijukiza waliwo mukwano gwange
yaŋŋambako olumu n'aŋŋamba omanyi Gloria omusajja oyo mwagala naye yaŋŋamba bwe mmala ofuna olubuto wakunkolera buli kimu naye mami olubuto olwalufuna n'azaala omwana nakati omwana ali mu mikono gyange bw'abeera kitegeeza gwe bwe yeekengera bw'aba kitegeeza waliwo abazifuna ne babibakolera nekitegeeza yali akwekengera gwe nti tawabikola ne bitafuuka nga bw'ayagadde naye ate era olwo lulimi lw'abantu abatayagala bantu okitegeera kukuŋŋamba sooka onzaalire ate simanya kwa nkukolera bino ateekawo omuwaatwa naye bayibuli egamba nti okwagala kusinga ebintu byonna love conquers all things omuntu bw'aba akwagala Gloria akwagala nga akwagala ne bw'olizaala ne bw'otalizaala agenda kusigala ng'agamba nti yono kale mama emboozi tegenda koma naye mbadde njagala kumanyako katono abakyala bano gwe obakozeemu mulimu ki ng'ovudde ku ekyo ekyokubabuulirira engeri gye balina okubeeramu n'abaana baabwe obakozeemu mulimu ki era biki bye bakola era mubeerawa nga mukola ebintu ebyo mu communities tugenze as far as nakaseke nakaseke yo ninayo abakyala benawa obusolo animals okulunda tugenze mpaka Masaka eno program actually church yaffe ina program eyo gye tuyita program obulamu tugenze mpaka Masaka wa kati tuli nnyo muno Kampala juzi twali mu zone 7 yeyo Saturday nenkya tugenda mu zone 4 naye nga kye tunoonya omuntu yenna actually omuntu omu omuzungu oluzungu yagamba nti yigiriza omuntu okuvuba kibubeerere kyangu naye okubeera nga alina ebyennyanja okitegeera so kituufu nti tubawa kyetulina naye okusinga tubawa amagezi how do you do this okitegeera nze senga Gloria nkusanga nenkwaza akaviiri ngakanyumye n'otambuulira gy'okasibidde mba sifunyeemu kuba nawe bw'ojja kuba togenda kasiba sigenda sobola kasiba kubanga wakoma kuŋŋamba nti kalungi okalabye so waliwo oluusi abantu amu betugamba gundi okikoze otya okutuuka wano naye ne tusigala era nga tetubabuulidde so nze nzikiriza nti bwe ŋŋenda ne bino byemmanyi okukola ne ŋŋenda nentegeeza abakyala ate sireka Yesu wange kubanga Bayibuli egamba nti kubanga Katonda yagaba omukisa oguleeta obugagga yayigiriza emikono gyange gino okukola obugagga n'enkuŋŋaanya byenkola Katonda yagaba amagezi ago Katonda yagaba omukisa so bwe ŋŋenda gye balaze of course tulina tiimu yaffe wano ku church ne tugendayo ne tubayigiriza ne tubawa obujulizi nti ono omulaba wano waliwo abaana abali mu church nina obujulizi bw'omwana omu asinga okunkwatako wano olwaleero wanatunga wanolugwero n'olwambala naye bwe nali nga nyanjula ekintu ekyo mu church nga nyaniriza abantu abakyala abaagala okuyiga yajja n'ankuba akaama n'aŋŋamba mami kati nze mami atasomerako ddala ngenda kukola ntya naye ebiseera bwe yali alina abaana babiri ne mugamba nti naye oyagala n'aŋŋamba njagala naye yali mutuufu bangi abajja naye ono yalemerako yali ayagala okitegeera n'asoma olwaleero mutunzi wane waffe atunga uniform z'abaana atunga engoye z'abantu yes so omuntu oyagala omusokoolayo obusobozi bwe oyagala naye kennyini alina okuba nga ye kennyini abuulira nti nsobola okukola kino ate ng'akyagala yes kati ebigambo bye tutambuza oba obugagga bwe tubawa kwe kubajjukiza nti buli muntu yenna Bayibuli egamba mu Matayo sura ya 25 nti waaliwo omusajja yali agenda ku lugendo lw'ewala omusajja yali agenda ku lugendo lw'ewala yalina abaddu be 3 n'abayita n'abagamba kakati gw'omu ngenda kuwa talanta n'abawa talanta ez'enjawulo naye abo be yawa talanta mwalimu gwe yawe emu bano abalala bonna baazikozesa actually Bayibuli emu egiyitira ddala mani yabawa
n'abawa investment yabawa capital to invest ne bainvestinga so bwe bainvestinga waliwo yalina ye teyakola ki yasiika nziike nagamba sajja kino kikambwe kantereke talanta kigisangewo okirijja kati oyo yali munafu era bayibuli ega nti omusajja ono yabawa talanta bwe yadda yagamba you wicked servant omusajja omuzibu n'enkuwa entandikwa n'otagikozesa kati ffe tutambula nga tugamba abakyala nga tubagamba uncover your potential mukyala uncover your potential nga tuzibukula enzizi zaabwe nga tubagamba omwo mulimu ekirimu oyinza okuba toli dokita kubanga abamu tulina emboozi ez'edda nze nakula njagala kubeera musawo era kati mundabira wano mundi tewabeera musawo kati kola ekyo ky'osobola okuba yes kati kiki ky'osobola otunga jangu tukuyigiriza okutunga osobola okutabula sabbuuni ebizigo osobola okubeerako oli mufumbi waliwo abakyala bali mu nnyumba omwo afumba emmere bba talina wala yonna gy'alya alya waka omwami we buli bwalowooza ku nfumba y'omukyala naga kanzireyo kandyemme oyo naye ali awagamba sinaadde 10 naye ng'ate asobola okutandikawo ka restaurant n'akola ate kapito ono entandikwa kapito bwe busobozi bwo obumalirivu obusobozi n'obumalirivu okitegeera your potential and your determination fenna buli bye tukola kati kankuwa ekyokulabirako omanyi nti no olwaleero ntunda amazzi g'okunywa galiwa ntunda amazzi ag'omu bucupa mineral water ntunda n'amazzi ge tufumba wano ogatundira muki agamazzi gabeeranga mu buveera ntunda ice ono gw'oteeka mu freezer n'akwata mu kaveera yabo nze bamuta queen ntunda ice gwe basiba mu kaveera abaana ne bamugula 10 kati n'ogamba kati erozo zinga seeki you know naye ntunda ice ntunda amazzi ntunda juice kati ntunda soda juice twapangisa edduuka awo ku kkubo lyakusasula miliyoni ya sente Queen Helen ebintu ebyo kituufu obikola naye byetaaga mu kapito omukyala jagamba serina sente anti capital gwenkugamba ninza okuba omumalirivu naye nga tewali agenda kumpa sente yes kati omanyi nti tubadde ekkanisa yaffe engeri mu kubuulira njiri naye tuba tulina conferences nga conferences era tutegeeza abantu bonna abaami n'abakyala nti you have potential in you muggwe mulimu obusobozi bino byenkugamba nabibuulire juze nabweru neŋŋamba abantu abalimu abaami n'abakyala ne mbagamba kijja kitya nga gw'olina olujja lwenkananga room eno naye nga kwegamba tolina kyolaba kyosobola kukolerawo nakati omugula sukuma wiki omugula katunkuma n'omugula n'akatungulu n'okagula wekaba tekaliwo n'okewola ne bakubanja ng'era ebitaano ebyo tobifunanga naye ng'ate osobola okusimbawo obuntuntu obwo baneiba ne bakugulako so kapita asinga obukulu kwe kubeera nti omanyi nti olina kyolina muno n'obusobozi obwo nti nsobola okukikola so kati sigenda kutwala ku byadduuka kuba edduuka nalisasudde rent naye mbadde nkyakutegeeza nti edduuka lye waliba lya miliyoni nga nze ngenda diteekamu ngoye zokka si buli naku nti abantu bagula engoye so naddidde omwana wange omu wano eyayigedde okutunga ne musitulira ekyalaani ne mugamba teekaali ekyalaani ku lubalaza ninawo omuvubuka omulala yali munongo obulamu si bulungi naye yalokoka juzi kakati abadde akola ku njiri ng'omulaba akola ne mugamba nti kiki kyosobola nti mami nze natambulanga nga nsiiga enjala kati oyo jjo bwe nayita eyankola zino enjala nakutegedde ogenda kujja nenerungi enjala zo zirabika bulungi ne muyita ne mugamba tuula wano bakupolishingemu you know n'atuulawo kati neŋŋamba oyo tugenda tuteekawo n'akameeza we bakolera enjala okitegeera so ekisooka si ssente ekisooka gwe kiki ky'osobola okukola bw'omanya nti olina ky'osobola okukola n'akatandika ojja kafuna nze saasooka gamba baana wano nti mufumbe amazzi nasoose gafumbiraka ewuwo nengaleeta mukuula n'obudomola obulala nembalagamu olabye kitegeeza tusobola okufumba amazzi yes so kakati kapito asooka
asooka kiki kyolaba kiki kyosobola kiki kyomaliridde okukola obusobozi bwo obumalirivu nakiki kyoyagala okukola kisobola okutuusa ku buwanguzi n'ekyo kyoyagala okukola ate ne kiba kirungi n'okusinga akikoze omulala teweevuma mbeera gy'olimu kakasa nti naawe kyokola okisobola mu mutima gwo beeramu ng'omanyi nti nsobola okukola kino tukyeyongerayo ne Queen Helen Butayi akyatunyonyola bingi era tovaawo Queen Helen so mbadde nkulaga nti nengedde wano enkoko etambula okimanyi nti waliyo omuntu agamba sina kapito naye ali mu kulya nkoko yaguze enkoko namba n'agirya naye osobola okugula enkoko eyo n'ogamba leero ngenda gisiika abantu bagigule ngamba abantu wano nti nina enkoko ne muwogo mwe mwali muliddeko ku nkoko ne muwogo mwamanyira chips leero nina enkoko ne muwogo ne kakabeji kwegamba mpola ogenda okulaba ng'ofunyemu ng'ofunye n'amagezi oba ofunye omuntu akukwatirako yes kubanga Gloria gone are those days ebiseera byayita ebyokujjanga n'omuntu n'okaaba olaba mu byalo gye twanonanga emmere tekyaliyo abagirina bagitunda n'abantu bagula ngule nze buli wiiki ewaka mpeerezaayo sente ezigula emmere mu kyalo eri Masaka okitegeera so kati ebyo ebiseera ebyokubeerawo mbu obeeraawo nkoze ntya bigenda bikendeera ffe tulina okwerwanako badde nkuwa ekyokulabirako nti omukyala yazze ng'ava mu nkuŋŋaana ezo ez'ennabweru n'atuula awo n'aŋŋamba nti mami ebigambo bye wayogedde byansiikudde n'aŋŋamba nkole ki ne mugamba olina ki n'aŋŋamba simanyi wentandikira ne mugamba olina ki kyolowooza naye munaye yasanze wano nga tuli musawo ya break tusiba mazzi n'agamba naye mami nina fridge kyokka eryawo talina kyekola tekola waliwo eyagimpa eryawo ne mugamba tufunye kapito genda okozese fridge omuntu aleeta omuntu akebere fridge oba ekyalinamu alaba oba namu awo oli wennyini wogenda gwe mudaala wogenda otandikira Queen Helen nga tunatera okumaliriza njagala obuulireyo ku bakyala kiki bayinza okukola otubuulireko byokola bitambudde bitya mu bantu ababikola then tusiibule kati omukyala waali weewali kyasobola okukola buli akulinaanye kasitomawo waliwo abaana abalenzi nga tebaagala kwoza ngoye kati oyinza okuba oliawo oli olaba Delta TV essaawa zino naye nga balirwana abo abasinga abasajja bagambe nti njoze engoye okitegeera naye ffe tukeera ne tutuula n'olaba TV kyokka n'ogamba ate sirina ssente TV nayo yaka okiraba ate TV nayo esasula omusolo ebyo byonna so oluusi oyinza obeeraawo toli mukyalo oba mufumbo kubanga oluusi abafumbo abaami kibakalubiza olanga oyoza engoye z'omwami naye nga ku mulirwanawo waliwo abaami bagambe enjoza engoye bagambe wano nno nfumbo obuugi waliwo abantu nga tayafunye essente za kulya kyaggulu naye gwe ngugenda fumba otuugi bulungi anywe afune nekyalirako yes n'emiwogo otunde wano omuwogo n'ekikopo ky'obuugi abakulinanyawo bakutegeere nti ofumba obuugi twali tutandisa okukola juice naye nga tali ku katale naye ng'olaba mulungi naye tali ku katale naye tetwalekeraawo bayibuli egamba olaba omuntu omunyiikivu mu kyakola so obunyiikivu kintu kikulu nnyo mami obudde butuweddeko naye nsaba osiibula abalabi ba Delta TV njagala basiibula nga mbagamba nti ekyo kyonoonya nakugambye nti buli omu alina talanta olina ekirabo ne teri muntu yazaalibwa nga mukalu teri so buli kyowulira kyo ekyo ekikulimu kufumba tandika mpola ekizibu twagala nnyo ebinene tandika mpola oli anyooma entandikwa entono ye Katonda ate gwanyooma kubanga bayibuli gazikusanze bw'onyooma entandikwa ki entono so tandika mpola mpola ekitiibwa kyoyagala you go to earn it ogenda kikolerera tewali agenda kuwa kitiibwa
nga tomaze kikolera. Okay, omulabi waffe omulungi owa Delta TV tweyanza nnyo tweyanzige tubadde ne Queen Helen Botayi era nga mukyala wa Musumba Bishop Frank Botayi nga basangibwa Nakulabye. Ngenda kubanga mbasiibulirira wano mbagaliza ekiro ekirungi amasukulumu gegaddako mubeere bulungi nze Gloria Namayanja. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe